الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah atukunganyiza wano omulundi ogwo omulala era nga bwetumwebaza kubanga kyatuwadde obuwangazi. Nja kwebaza abateesiteesi n'olwebaza olw'ensusso bwe twali nabo eggulo wano ne tusiiba nabo ate bakomyewo era abo nabo bankizo okuba nti ennaku bbiri okuzitula mu masigidi wano eyo kyabweti tekiba kyakusaaga. Bajati ni bahaji abalenzi abato ono wasinga obalenzi bato bashababu bajjudde masigidi yammwe ekigambo kya bbeeyi kubanga emiti emito gyegigumiza ekibira. Omulamwa gwange gwena kuba mumpi ddala tugende mu bibuuzo wabula omulamwa gugamba nti awo wookolera sima awo hafiswa awo wooli wookolera manya nti oripresentinga umma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oripresentinga umma namba weeyise bulungi, weeyise bulungi era oneetegeera otya nti weeyisiza bulungi bano bookoleramu bajja kwegomba eddiini yo. Era weebuuze abantu benkola nabo abaninanye mu kukola eddiini yange bagyegomba oba bagiwanda lulusu olw'enneeyisa yange embi. Buli nneeyisa ewebeera embi olabye obusiraamu bo tebagamba gwe bagamba busiraamu, eddiini yabwe bwetu bwe bagamba. Bwe tuba tukola daawa eno tuyita mu makubo asatu. Ekkubo erisooka kwogera, bankwata emizindaalo ne basomesa abo we bali. Ekkubo eryokubiri kuwandika bitabo, waliwo nabawanika ebitabo nga kizibu n'omumusanga ku muzindaalo bali nga nabo bamusanze ku muzindaalo n'abinyonyola tubitegeera naye nga te bw'osoma otegeera. Ekkubo eryokusatu enneeyisaayo, ate mu gonna ebyo ekyasinza okubeera effective. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam ku makubo ago gonna asatu yakozesaako abiri, enneeyisa n'okwogera. Naye enneeyisa yesinga okuwangula emitima gy'abanno boli nabo. Enneeyisaayo, engula, entunda, enjogera, ennyomba ng'obadde otabuuse oyomba n'abantu kikulu nnyo. Ennyomba aga nti oyo ne waba atabuse ng'ayomba tavaako asigala mu layini. So si kutabuka kuyomba eduniya yonna n'ogimalawo yonna n'ogimokkola n'ogimalawo. Enneeyisaayo kikulu. Engeri gy'okwatamu omukyala eka bw'atyo bw'atuyigiriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo. Engeri gy'okwatamu omwami wo eka obusiraamu bwetyo butuyigiriza. Daawa ey'obusiraamu ekyasinza okubeera ey'omutawaana era ng'ewangula neeyisa. Nakuleeta ebyafaayo bisatu bimeka bwe mbimala nga nzizayo omuzindaalo. Naye ebyafaayo byengenda okuleeta kujjamu kifaananyi ekigenda eri obulamu bwange naawe eri obulamu bwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bidaaya wa nihaaya Ibn Kathir batulaga kissa yali yakatandika emirimu gino mu Makka ate namanyikwa ate naakumanyikwa nnyo nnyo kiri awo. Aba atambula mu kibuga omwo n'asanga omuzeeyi alina agasawo gamumenya, ye mukadde tagasobola, gazitowa. Nabbi n'agamugyako sallallahu alaihi wasallam n'agamba muzeeyi litakwatireko, n'asitula agasawo amutwalireko gy'alaga. Olugendo lugenda luwanvu, yali agenda wala, n'atunka n'agasawo nga gazitowa n'atuuyana. Naye nga musajja mukulu aga nti omuvubuka alina empisa ono, mu Makka muno mukyali alina empisa, nze neewunyiza n'okwewuunya n'omutima omulungi, nvuka mukkakkamu
bwe baatuuka ewaka n'ayita mukyala we, jangu webaze mutabani ono annyambye anzije gindi paka wano. Omukyala n'ajja ne bamwebaza, muvubuka wa mpisa nnungi, ne bamutenda empisa ekisa, tenda omutima omukkakkamu. Kati abantu bano baali nabo bampisa, ne banoonya akalabo ke bamuwa nga tebalina. Bwe yagalanga okusiibula nti sooka olindeko mutabani, linda mumu, ne bagenda emanju ne badda. N'abaana banga beefulukuta. Nga nti abantu bano kireka bagala kunneebaza. Paka bwe bamwatulira nti mutabani, oli musajja wa mpisa nnungi, tunoonyezaayo akantu kakuwe naye katubuze, katukusibirira ebigambo. Kati neeyanziza. Ku mutima gw'olina omulungi n'empisa z'olina ennungi, togezanga ne weegatta ku kidiini ky'omusajja ali mu Makka muno omupya yaleese ebidiinidiini bamuyita Muhammad mutabani wa Abudala, kubanga ezo empisa zonna zigenda kufa. Mubi nnyo. Timugee bamuyita ani? Muhammad mutabani wa Abudala. Alina empisa mbi. Nabaga nti amannya gange nze Muhammad mutabani wa Abudala. Kyawe liko tugamba yita nabbi. Kyayenze. Nze seyita nabbi. Ndi. Kubanga okweyita buba bulimba. Weeyita by'otali. Nze seyita. Nze ndi nabbi wa Allah. Obeddamu nga nina empisa ennungi, nina omutima omulungi. Kati yenze w'empisa embi. Ne bamugamba nti wange, ffe bujjuba tugamba bugambi. Ye gwe Muhammad mutabani wa Abudala nti ye. Nabbi wa Allah nti ye. Ne bafukamira ku ttaka ne batula shahada. Nga tasomye aya, tasomye hadithi, tabagaye nti malayika zibuuza ebibuuzo mu kabuli, nkambwe nnyo, ziboggola, neeyisa. Ekyo kyatwagaza nze naawe. Kweyisa bweyisa buki? Naafuna abantu babiri ne beegatta ku umma nga tasomye aya neegi eya jahannama. Wallahi omuliro gwosha, wallahi jamaani omuliro mukambwe. Neeyisa. Kyanjagaza nze naawe, abantu bali akwegombeku bwegombi nkola ki? Neeyise mulemese. Agenda nti banaye abantu bano basukka obulungi. Eddiini yaabwe yasukka obuki? Obulungi. Tole shahada. Eyo kisemu. Tuyigamu ki? Ebyo bye tulabye mu kisa byataagaza. Yattunka n'agasawo ne gamumenya n'atuyana. Olugendo yali takitegedde nti luwanvu, agenda omugamba nti ngenda gindi, nagahanga kawanvu ne kaŋŋume naye nga yenna kyabala. Agenda okuvayo nga umma efunye abantu bala bameka? Babiri. Ngenze ku kisu endala. Mpalule. Amaze okusenguka atuuse Madiina, we yasengukira nabbi teyina mukyala sallallahu alaihi wasallam. Mukyala yali amaze omuvaako ate nga tannawasa mulala. Jjukira nti bakyala ba nabbi bonna bangi sallallahu alaihi wasallam e Makka yawasa omukyala ogwo Khadija, abalala b'e Madiina. Kati Khadija yafa sunnasenguka, n'asenguka nga muwuulu. Atuuka e Madiina afuna akazigo wanaagira nga asula, alabe ebiddako, yali asula yekka. Naye lumu abava ku muzikiti okusala Isha, n'asanga obulenzi busatu, myaka 13, 15, 13, 18 nga bwebase ku lubalaza mu kibuga. Tubita bu street kids. Yawe basaawo. Jjukira musajja wa kisa, lega abaana basule wano. Kamba twali ekandi yobomu. Nabazukusana bagenda nabo. Abayi mukola ki wano? Twavudde mu kyalo, tulina bitwazo okugula bitubuuze. Kati tusalawo tusule wano, tubigule enkya tuddeyo. Miqdad ibn al-Aswad gwe tugenzeeko, kati bamutanga Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, sahaba yatunyumiza. Yali ne banne balina bibazo okugula e Madiina mu town, bava mu kyalo ne bibula. Ne basalawo basule. N'abalonda nabbi sallallahu tebamumanyi, tabamanyi. Nga bo tebamanyi tebamanyi na nabbi nti wali Muhammad, nabbi bamuyita Muhammad, tebamanyi. N'abatwala n'abagamba musulaawo, entende ziri wali, amata gali wali, mwebake mulye mwebake. Ate musajja ono weekiza bw'ati yaani. Ne bibaka paka nkya tiyabanyega. Musajja abantu bakyali abalina ekisa bwekiri, n'oleeta omutumba nnyo omusuza mu nnyumba yo, bwakutta bwakubba. Kati abantu bonna bava mu byalo eyo wansi wabye, bw'ajja mu kibuga n'afuna waasula ayinza obutaddayo, oba tayagala kuddayo ka.
era mu Kampala abasinga bwafuna omuntu nga tayagala alwe mu tawuni wuwe amusuza mu ddiiro bateeka amasigiri kubanga banamuwa bedroom n'agiraba mulimu n'ekinaabiro ajja gumba awo. Kati Mikdad ibn al-Aswad atunyumiza nti abalina okugenda enkeera ate baagenda ne baddamu ne basula ekiro ekyokumeka ekyokubiri ate bafunye akayumba mu kibuga naye tiyabanyiga aga nti oba mugenda kusula tiwali buzibu entende wezirimba. Naye ekyasooka okubeewuunyisa omwami ono yaani ekyo kimu. Ekyokubiri nga akakasa nti bagenda kufuna ekyokulya baatamanyi talina gwe yabuuza wadde erinnya lye era nti kati amata gali awo n'entende naye munterekerako. Ekiro ekyokusatu ne bakisula nakyo. Kati Mikdad aga nti amata tegabamala bonna n'entende ate nga balina omumuterekera ye yazuukuka n'abiri ekiro nga nabbi tannadda. Era nti omusajja ate oluvannyuma emala obbirya omutima ne gumuluma omusajja atusuza kati muliridde ekyeggulo kye. Wabula bye baali beewunya ku mwami oyo bye bino bwe yaddanga ekiro nga beebase nga kukakasa nti oluggi aluggula mpola teruleekanira beebase era nga n'ekyeggula akirira mu nzikiza tateekako ttaala ajja tataganya beebase era ng'atoola salaamu kubanga bali tebalinasemuka nga tebagimanyi salaamu alaikum etazuukusa yeebase atunula ng'agiwulira naye nga baani abakufugira mu nnyumba yo be walonze obulonzi. Kakati ekiro ekyokusatu ne kireeta obuzibu. Omusajja atusize ennaku 3 entende ze nziridde amatanga nywedde agenda tuuka n'asula enjala tagenda tugoba. Mikdad otulo ne tumubula aba ali awo nga tayingidde salaamu alaikum n'akeera mu byombo temuli ntende temuli mata n'alinnya obuliri bwe neyeebaka teyanyega naga nti kino kisusse ono si muntu wa bulijjo ono. Enkira ne bamubuuza ssebo twagala kumanya amannya go onootusonyiwa nabaga nti amannya gange nze Muhammadi mutabani wa Abdallah nabiyullah ndi nabbi wa Allah ne batoola shahada bonsatule nga tasomye aya neegi tasomye ki ekyokusoma aya ngo kitedde ku mabbali nga kkiriza nyigiriza obulamu bwe ye nga ye govanga ku muntu okubanga ennyumba yo bw'okumamu ekiro tokuma na ttaala kiba kitegeeza onabira mu nzikiza n'okyusa engoye mu nzikiza mbu bali beebase ojja bataataganya ba street kids abakulu beebase wenna bateerako ettaala ejja kukola ki ejja bataataganya nga bawumuddeko baani bano bafugawo wano. Empisa ennungi empisa ennungi ebyo byatwagaza nze naawe ne bw'onoosoma aya z'omuliro n'osoma ez'ejjana n'osoma ez'amalayika enkambwe malayika ezikubuzeebuzo mu kabuli nga ye kenyini bwakutunulako bw'ati enneeyisa si yeyo tolina gy'omulaza. Enneeyisa yekyasinza okubeera effective mu daawa yaffe ey'obusiraamu era baliraana bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallam abataalinga basiraamu enneeyisa ya nnabbi yabalemesanga ne batoola shahada. Bonna abasajja abayudaaya balemesebwanga nga nti wa omusajja asusse okweyisa obulungi ne batoola shahada. Kati ekibuzo kiri kimu nze baliraana abange mbaagazisa ddiini yange oba mbatamisa ntamise kyekibuzo. Baliraana bange mbaagazisa ddiini mbatamisa ntamise. Ekigambo kikulu nnyo era kyakwegendereza. Kigambo kikulu nnyo era kyakwegendereza nnyo engeri gy'okwatamu ebintu byo ku mulimo engeri gy'otundamu engeri gy'ogulamu egibate neeyisa. Engeri gy'okwatamu mukyalawo engeri gy'okwatamu baalo gibate neeyisa engeri gy'okwatamu abaana bo. Daawa yaffe ey'obusiraamu mu kalayini ako weesingire okuba nga ke kasinga okubeera effective neeyisa. Waliwo omwami yava mu Khurasan nga mwe mwajja eno pakasa ne mujja eno Gumbo ni Muratalata n'ebirala
naye nga muvudde wala. Omwami yava mu Khurasan n'agenda e Madina, agenze Pakasa, ava wala. Khurasan saidi zeyo Uzbekistan eyo, abamanyi ku geography eri mu Russia gyesembera, ogende China, najja gwe Madina nga gyebamufunidde akalimo. Bwatuuka e Madina najja yegomba eddiini y'Obusiraamu, n'akyusa n'ayingira Obusiraamu, n'awangalira mu Busiraamu, n'alwayo nnyo, n'akola Allah n'amuwa riziki. Kaakati akaseera katuuka kakuddaka, yafuuka Damaseeka, Sheikh mukulu kati Sheikh Kabir. N'abuuza abasomesa be nti bannange nzirayo waffe e Khurasan, naye abantu baffe mbagambye bigambo ki baagala eddiini eno y'Obusiraamu, ntandikire wa? Bamugamba nti tobanyega kigambo n'eki, bwe weeyise ng'Obusiraamu bwe bulagira bajja kwegattako bokka. Kwata nkola ya Busiraamu ogise mu nkola osirike. Yasiramula Khurasan n'amumalawo. Bwe yadda e Khurasan tiyanyega muntu yenna, ye nga tandika kukola nga Busiraamu bwe bulagira, teeka buli kimu mu nkola. Yasiramula essaza Ddamba n'alissa ku ttaka neeyisa. Neffe tukala n'abantu n'osoma aya za Jahannama, n'osoma kyokka amusomera aya za Jahannama gwe kennyini, ate akumanya enneeyisaayo ne kali akaana akawala akaweereza emmere akumanyi. Kati oba osomamu biki? Olimbaani akumanyi nti bino byennyini ebintu by'otunda bino si bituufu, ofeera bufezi bantu nobaguza ebifu nobalaga birala, akimanyi. Kati omugamba asiramuke n'omusomera ne aya z'omuliro, ani gw'olimba? Enneeyisa mu kugula, mu kutunda, mu kusuubula. Tulina abantu abasiramuse olw'omusajja engeri gy'agulamu, olw'engeri gy'atundamu, nti ebisinza bikuguza bifu, bino bye biramu. Naga nti ebyo bifu sinza bikuguza bifu, bwe wakubigula kimanye nti bifu era mitunda bbeeyi ya wansi, bino bye biramu. So nga asobola bimuwa nga tategedde, n'abigulira mu biramu. Enneeyisa ng'Obusiraamu bwe bulagira, mu kalayini ako we tusinga okubeerera n'obwetaavu bw'amaanyi mu da'wa nnyo. Abi Darda ye kiiso esembayo, omu ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam amutanga Abi Darda Uwaymir ibn Amir, amannya g'obuzaale. Ezimu ku nsi ezirina amannya ageewuunyisa mu nsi yonna, we wano wamwe mubeera wano. Mu nsi yonna abantu abalina amannya g'eddiini y'Obusiraamu nga geewuunyisa, Southern Sudan. Anti jujja okusanga abasajja nga bamuyita Jaarullah, neiba wa Allah. Jaarullah, Jaaru Nabi, Rizqullah, Allah jaabu. Nasomako nabyo Ebuwarabu eyo, naye nga n'abeeri bagamba nti naye kati gwe amannya mugajjawa gazze mu university okusoma nga ye Jaaru Nabi, neiba wa Nabbi, kubanga Jaaru kitegeeza neiba. Wano wali amannya wano tegalimanyikiddwa mu nsi endala yonna. Waliwo gwe twaliko nga bamuyita laisa min al khasirin. Zor nga bamuyita laisa min tali mu baafaafaganirwa sentence namba, naye nga ly'erinnya lya muntu. Mu nsi yonna wano wali amannya wano. Rizqullah, riziki yani? Kati wa ye yennyini ye riziki. Kati neweebuuza Allah yetaga riziki agikozesa eki? Wano wali amannya wano. Naye Abu Darda amannya ge ye Amir ibn Uwaymir radiyallahu anhu. Tugenze ate kati eri mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam na Madina. Abi Darda musajja w'e Madina gy'azaalibwa. Jjukira Nabbi alina ttiimu bbiri, waliwo ttiimu eva e Makka, waliwo n'ey'e Madina. Naye Abi Darda yali musajja munaddiini omuzibu ennyo, hafidhul Qur'an, faqihun, mukenkufu, muhaddith. Naye ng'alina ebiseera by'amala essala n'adduka emisinde, nga subuhi yakagwa addukirawo emisinde. Ate nga lwe ebiseera bituuka nga subuhi we gw'atuula mu muzikiti. Paka lumu Nabbi n'amugamba nti, naye Abi Darda, nkwetegereza. Waliwo tubeeramu nga tumaze subuhi n'onyuka emisinde, waliwo ate n'osigala ng'otudde. N'amugamba nti ekituufu, bwe kiba nga tuli mu sizoni ya ntende nga zimaze okubala, olumala subuhi nziruka. Sizoni bwe ggwako ntuula waawo.
olw'ensonga neiba wange eka omuti gwe ogw'entende gwakula ettabi limu ne lifumayo mu kikomera liri eno wange zigwa kati ate abaana bange bajja kuzukka bazirye kubanga oluusi tuba twasuze enjala ate nga si zaffe ku kiyama ndizijjawo zimuddiza ekinzizaayo emisiri nga subuhi yakagolotola salaamu nziruke kulonda ntende za neiba nzimutwalire nga banange tebannazuukuka kubanga ye omuntu omumanyi enjala emuluma ng'asangawe omuyembe ng'addamu ebyo eba abyogera mu maaso ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byonna byonna oluusi tuba twasuze na njala twasuze njala byamutunulidde basahaba bonna bali awo ba senior officers Abubakar Umar Uthman ali batudde batunula bwe bati Abubakar Siddiq nassaamu engatto ze meloni tebatabula jamaa balite endala Sheikh Taha bagee balite meloni endala Sheikh Aniono Sheikh Juma meloni balite endala ndaba yikutabudde nnyo tugende Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu tuli ku kigambo kibaite enneeyisa ennungi yesinga n'otusomera aya nga bagenda eri ng'agenda wa neiba nga bamukonkona musajja neiba si musiraamu musajja muyudaaya nga mugamba nti mukama mbadde njala guno omuti guno ogw'entende ogunguze ogulina ettabi erifuluma paka eri gunguze ngugulire ono neiba we ono akuliraanye oba bweru namugamba nti otagala ntende buli kanaku nga ziba zakeera wano tukonkona aya tuzukuse n'otuzuukuse tagala ntende oyo buli kanaku bwe ziba zibaze akeera tukonkona kuzireeta eno waffe kati mumugulira zaaki namugamba nti oyo gwolaba ayagala entende tinga ate akeera wano tya nti sizize ati okulya ebitali bibye nalonda akataasa kalamba n'akaleeta nti sizize namugamba nti sinza kukuguza muti guno gukuwa neiba wange tuwangadde emyaka egisoba mu 10 ng'entende azireeta eno zinaye naye tazaagala ngumuwagabidde ate n'ekirala eyo eddiini gye musomayo entuufu n'atula shahada ne famire ye yonna n'omukyala n'abaana nga neiba tamusomedde wadde aya jahannama neegi wadde ne hadith neegi neeyisa ekati ebbanga eryo lyonna lyonna yabe omusajja ali entende nti azirya ffe tuba tumanyi tazaagala atukeera olukeera wano namugamba nti oyo ogulaba aba yasuze na njala ate abaana bo zirya kubanga sizize naye nga ttabi lyafuluma mu kikomera ne lirumba eno ewaffe liti gye zigwa aga nti omuti gwonna naffe ezibanga zigudde eno ewaffe tujja zitwala ng'ewooli yamala naye emyaka egisoba mu 10 nga tamusomedde wadde aya neegi ye alina kaabala n'akuuma mpisa nnungi mpaka we yamumegga naye ndoza mission ogirabye myaka 10 bakyali ku ekyo kimu ye yaga nti nze kantereze byantende bino oba oli awo lumu Allah alireeta naye bw'ogenda okubamu ttooki enneeyisa yange ne neiba wange eka ngamba ggwe n'ogendako gikebera bwoti tubatamisa butamisa ddiini yaffe nsaba n'abasiraamu mbeewuunya abasajja baba balinga bakuba ddalu abakazi bambala ebyo ebintu byebikkira oba amagezi gonna babika mabike ffe banneiba baffe ebiseera ebisinga eddiini yaffe bagiwanda lulusu olw'enneeyisa yaffe embi gye bali ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam enfunda nnyingi ayogera ku muliraano mazara jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti jibrilu yalekeraho kunnaamira baliraanwa nentuka n'okulowooza nti oba neiba ayinza okunsikira nga aba alese ebintu birala oba byalamanzaane naye omuliraano guyise bulungi alese ensonga zikwata ku riba aba agenda bwati tuwerabira kuyisa bulungi muliraano alese ensonga zikwatagana ku byabazadde ababiri aba agenda tuwerabira okuyisa bulungi buli kaseera nga buli wajja nnaamira omuliraano nabbi n'atugamba nti hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu nentuka n'okulowooza nti omuliraano tayimu yetukanaga nti ku maali ayinako haqqi naye teyakyogera
naye kyategeeza kyekiruwa nti yasukka nnyo okunnaamira okuyisa obulungi omuliraano. Era bwe tuba twogera ku muliraano tuba tutunuulira ddiini na bwonoonefu na imaani nene na ntono na buseegu. Kasaba muliraano alina haqqi. Omuliraano gutambulira ddala paka muli batambuzi ba safaari. waljari ljunubi wasaahibu biljambi. Neiba wo mu safaari alina haqqi. Safaari mwena kumala mmotoka sawa 2 sawa 3 sawa 8 muli mu baasi, oyo neiba oyo akutuddeawo alina haqqi. Togezanga n'oziryaza amaanya. Atuddeawo safaari yonna ebanga eyingiramu 2 hours plus, oyo gwotudde naye aba neiba alina haqqi ze, toziryaza amaanya. Oguze ennyama soda weemiisa ali wali amira malusu. Kati oluvaawo mbw'oli ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, muliraana talina kyakulya, muliraana talina kyakulya ki? Mugambe nti oba kwe soda oba kwe gonja oba enkoko, ate nange kennya akasente kammala, tolya guma. Bwe kiba nga akasente koyina mu nsawo tekagenda kukumala, ogenda kukosa bukosa neiba wo, kubanga bw'akulaba ng'omira bw'oti kasoda akannyogoga nga yo omusana gw'e Sudaani gumuyiseemu niye amirirako amalusu, bireke guma. Oba si kyogenda onywera eri nga baasi eyimiridde, ate weerongoose tojja n'akasuka ennyama, kubanga era ogenda mumukosa. Oyo neiba otudde wenna abamu tuba banene, omunyigidde mu kasonda, tuula bulungi. Oyo alina haqqi ze, talina kulyaza amaanya. Waakiri yatule yeegazaanye g'ofunde naye ng'alina emirembe, kubanga omuntu gw'otudde naye okumala 8 hours mu baasi oba ku nnyonyi oba ku ki, osobola okuvaawo ng'omukozeko daawa okusinzira enneeyisaayo, era osobola okuvaawo ng'omukubye omutima ogugonzeza. Waliwo omuyimbi omu ku bayimbi, yali muyimbi nga tannasiramuka, naye eddaawa agifunira mu nnyonyi bwe yatula naye neiba. Ennyonyi egenda okuddamu okukka ku ttaka nga amaze omutoza shahada. Ennyonyi egenda okuddamu okukka wansi, we yalinya bweti ne batandika okunyumya. Naye olw'okuba oli neiba we mu safaari yali mugezi, teyayonoona budde n'akoleramu ddaawa, egenda okuddamu okutaakinga the ground nga amaze omukuba, mutima aguyiziza gwonna, agulongoosezaamu obujeemu bwonna, agutukuzza n'aguteeka mu shahada. Era kennyini yabinyumyaga nti okuva ku olwo nenfuka musajja musiramu. Muyimbi yali muyimbi bayimbi abeeru babagulumeeru. Kati n'owa safaari Allah neiba wo mu safaari alina haqqi ze, zo talina kulyaza amaanya, zo talina kubuusa maaso. Kati wabanga owa safaari owa hours of hours alina huquuqu ezo zonna, butya ate oweka oluusi mwazimba n'okuzimba temukyalina gye mulaga. Kati neiba banneiba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabagazisanga busiraamu, tebatamisanga. Era naffe kyayagala tukole, naye ebiseera ebisinga ffe tubatamisa butamisi. Olina neiba ku mulimu, olina neiba ewaka, n'oyo gw'oguddeko obugwi mu safaari, bonna balina haqqi zaabwe, toziryaza amaanya. Mbadde sigenda kwogera ku banneiba, mbadde njogera ku nneeyisa yaffe nga ggwe twatandise tugamba nti awo w'okolera manya nti ekifaananyi ky'osiigira abantu ky'ekyeddiini y'Obusiraamu. Beera muntu mukakkamu, beera muntu mulungi, tolyamanyaaza, tolyaza amaanya, kubanga avulumu vulumaati yawmal qiyaama. Obulyaza amaanya kizikiza ku lunaku lw'enkomerero. Obulyaza amaanya kizikiza ku lunaku lw'enkomerero. Tetwetaaga nnyo ssente nnyingi, twetaaga baraka. Tetwetaaga ssente nnyingi, twetaaga baraka, mikisa. Abantu abamu balowooza nti okufuna essente nnyingi gy'emirembe. Gwe tubamanya balina ennyingi ennyo nga tebalina mirembe. Weetaaga bakulaga gye bali nga balina ssente empya n'enkadde naye nga talina miki mirembe. Ekigambo rizq twakifunza nnyo ng'ate kigazi. Ekigambo rizq ffe tumanyi kimu, gurush. Azor, dini gurush yazor. Adin gurush yazor.
tukimanyi ffe nti gurush ye rizq. Gurush mumanyi ife eri mu Saudi Arabia tumita fulus, nyukuti emu yawukanamu fulus gurush bye bimu tebiri wala. Riziki size sente zokka, kigambo kigazi. Era ffe okuva twakifunza ffe nga tumanyi nti riziki kigeza sente, kwe kubonabona kwe tuliko. Bw'aba takuwadde sente olabanga gwatayagala, olabanga gwe yayita kuno kunsi okubonaabona, olabanga gwataliko, naye ng'ate oluusi olina riziki mu birala. Olina riziki nnyingi nnyo mu birala, ng'olina namwebaza nnyo. Naye ffe twakasibira ku kantu ako riziki, era nti waga nti oyo omulaba oyo Allah yamusumulira riziki. Olitayinza kubuuza riziki kikaaki, tasobola kubanga ye amanya eki sente. Nedda, asobola okusumulira riziki ya irimu, asobola okuzumulira irimu y'ebya health. Nze mbeera nnyo neseka kiti, naye Allah yamu atalwala, ffe tulwala ntugwawo, utambula safaari naye n'olwala, ye talina kigambo. Eyo riziki eri awo. Nobeera naye emyaka 5 nga talwaddeeko wadde akantu bwe kati. Naye gwe olugira oli ku makerenda, wakawona kino kiyingiddewo, wakawona kino kiyingiddewo. Yalina kusina obulago bwange si bulamu bulungi. Riziki kigambo kigazi, ffe twakifunza. Era okuva bwe twakifunza kwe kubonaabona tuliko. Nvubuka muto tavuze ku mmotoka alabira ddala nga kyabulabe. Kijja kitya gundi tuli naye mu myaka gye egimu avuga eggaali, naye nga Allah akuwadde riziki mu birala. Oyo amuwadde riziki ya mmotoka, gwe nawe akuwadde riziki mu biki? Mu birala. Ekigambo riziki kigambo kiki? Kati kambuuze ekibuuzo kimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayina riziki oba teyayina? Ansi eri egi teri agenda kuba na riziki kusinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawulirako nti yalina apartments oba yalina amasamba g'entende, amafaamu g'ebisolo, engamiya zijjudde, kubanga obugagga bwabwe ebiseera ebyo bwali nnyo mu bintu ebi, amasamba g'entende n'efaamu z'engamiya. Wabiwulirako nti yali abirina? Tabangako wadde neki? Yalina riziki gy'alina tegenda kwenkanika mu birala. Ffe omulembe gwaffe tumanye ekigambo riziki kiri ekintu eki? Maali. Era bwatakuwa maali obeera mu bulamu bwakwekuniza, bulamu bwakweraliikirira, neweewunika nobeeraawo kiki? Sente. Ziyize ziganye. Naye ng'agamba nti Allah tamuwadde riziki, bw'ogenda omumuceekinga nga riziki gy'alinako obubeezi tegambika. Alina endala mu birala. Wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnaasi walakinna aktharahum la yashkurun. Allah atuwa riziki nyingi mu birala, naye tetumwebaza kubanga tumanye eki eteekeddwa kuba mu kashi. Nedda, ffe tumanyi oyo biliyoniya, oyo miliyoniya, oyo dooni. Tuyinza okuba nga batudde wano ffenna tuli baddooni mu birala, si mu ssente. Oyinza okugenda okukebera wano nga baddooni ba biliyoniyazi abatudde wano nga masiri yonna ejjudde ba biliyoniya, nga bwe ziba kuba ssente mu bugagga bwe tulina twandibadde ba biliyoniyazi, naye tetukimanyanga nti riziki eyo tugirina. Kyava tugamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ebigambo bya Allah tebigwa ku ttaka jamaani. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nga watuddawo ne bakuwa ekitabo nga kiriko empapula 1,500, owandiike ebyengera Allah byakuwadde. Ekibugagga tekiriiko, ekitabo ekyo kiggwako ne bayita n'ekirala. Kijjula ne kiggwako, naye nga tekuli mu bya ssente, kuwala byengera birala by'olina. Eyo yonna riziki. Eyo yonna kiki? Riziki. Twafunza. Gaziyamu ekigambo riziki kijje ku ssente, mwebaze ku birala byakuwadde. Kati riziki etawaanya nnyo nga tukola ddaawa okunoonya riziki. Eno yaffe gye tumanyi ya ssente ekulemesa enneeyisa ennungi mu ddaawa, n'omaliriza ng'oyonoonya ebirala. Ffenna tugambe nti Allah yatuwa riziki, tugambe nti Allah yatuwa riziki. Gamba tulabe. Sooka gwe kenyi wekkiririzemu nti njirina. Ekifaananyi kye tuleese ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikumala okukakasa nti Allah yakuwa riziki, kubanga ne Nabbi yeti alina ssente, naye nga riziki gy'alinako obubeezi tesaaga. Tiyalina ssente naye nga riziki gye yalinako obubeezi,
ffenna tugimanyi ntegenda kwenkanika, ani agenda ogifuna? Kubanga riziki mulyango mugazi, si mufunda. Ffe twagufunza ne gutumenya nnyo, ne gututuusa n'okulema okukola eddiini yaffe, ne gututuusa n'okukola haramu, n'okulya riba, n'okuyingira ebitategerekeka. Kunoonya kiki? Riziki. Essente zikola 20% ku bulamu bwo, 80% si sente birala. Ekyo nno kiteeka mu bulamu bwongo bw'omuntu n'akitegeera nti essente bwebanga tulina 10, sente oziteekako 20%, 80% si sente birala. Ekyo kitegeeza ki? Kinnyonnyolesebwa. Ffe tukimanyi nti obulamu tebusobola kutambula nga tewali kiki? Sente. Busobola. Bw'oba kubanga bali tebusobola kutambula nga teziriiwo, yansosesebwa bannabbi be. Ne bajja nga bannaggaga bavundu, obulamu busobola okutambula. Wetaaga katono nnyo mu ssente. Okuba nga olina emikwano mu nsi muno nga gikwagala ng'otya Allah, olina amazima, oli mwesimbu, n'oba tolina wadde 10 mu nsawo, oba mugagga muvundu. Ng'olina emikwano gikwagala olw'eddiini n'okutya Allah n'obwesimbu obwerufu, n'oba tolina wadde 10 mu nsawo, oba muvundu. Kubanga ekyokuba olina baraka, olina emikisa. Era buli akakonewo baba batuuse edda batugende nti Haji gundi afunye gundi, mujje tugende tulabe. Tetuyinza kusula nga tutuuseeyo wowe, tugende tulabe. Ogenda okulaba bano bayingirawo, bano bayingirawo, bano bayingirawo, bano nga tebitambudde. Okusinga okuga nti nze omwami oyo yantama yeeraga, yeeraluza wa kitalo, yeefula vumbi wa mutawaana. Maliriza ebigambo byange nga nkulaga nti enkola ya da'awa ey'okusatu, ekkubo ery'okusatu ery'enneeyisa, eyo da'awa ffenna etukwatako nze naawe. Era mu kaduuka wooli awo w'okolera manya nti okiikidde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, togeza n'omuswaza. Oli presentinga Qur'an al-Karim awo wooli ku galagi. Kasi tobaga nti nze Haruna, nti oyo musajja musiraamu. Kati no baba abasajja kaleko niye abakyala yiba baba mulengeredde eri nti oyo ajja tiyajja mukazi musiraamu, manya nti oli presentinga Qur'an al-Karim, oyimiriddewo mu kifo kya Qur'an, oyimiriddewo ng'olaga umma. Noba otunze katono nga ka halal, kisinga okutunda ekingi nga kya haramu. Okutunda akatono nga ka halal kusinga okutunda ekingi nga kyaki? Nga kya haramu. Akatunda ko Allah katika mubaraka. Okusinga okutunda ekingi, twadde eggulu mu darusu ofune emitwalo gyo 9 nga gya halal. Emitwalo 9 gyaki? Gya halal. Nojja okumpanya omutwalo gumu ne gifuuka 10. Guno omutwalo gwa haramu gw'okumpanyizza guddira zonna zonna ne zivaamu obwa halali, nazo ne zifuuka nfu. Allah n'azijja mu baraka. Awe wali kalunsambulira. Ffe mu Buganda baga nti ennyaanya emu evunza ekiseera ekiramba. Olina ekisero kijjudde ennyaanya nga 5. Oleeta ennyaanya emu envundu n'ogissaamu. Ziri ennyaanya ennamu teyinza kukuba eno n'eddamu n'eramuka. Wabula eno emu ezikuba zino ate ne zivunza. Nga te ziri nnyingi. Ennyaanya emu envundu n'oziteeka mu nnyaanya 5. Wandibadde olowooza zino 5 zandizikubye n'ekola ki? N'eramuka. Ate n'emu ezikuba ziri zonna n'ezivunza zonna ekisero kiramba n'ekimalawo. Teeka sente aka haramu okuyingira ku za halali. Omaze okukola clean money wo, ate ojja omutabiikamu agantuntu, ate ng'adde mungi, zonna ne zivunda ne zivaamu bwa halali. Awo we wali kalunsambulira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abamu ku batusooka balongoofu batugamba nti essente zino ze tulina tosobola kugenda nazo mu ntaana, tosobola kugenda nazo
mu ntaana naye ate osobola oziweerezaayo n'ozisangayo. Akakalayini akokubiri kakulu, eziri mu bank, eziri ku ATM machine, eziri mu nyumba eka, n'okutuuka essaawa zino tutulagenda nazo. Naye zonna zodde wano oziweereza mu ntaana ze zigenda okukwaniriza amakulu, empeera zaazo ogenda zisangawa. Naye kati eziri eka mu banka newa newa w'okutuukira ziba tezikyali zizo, balandiroodi baba bafuuse balala ate nga bangi ate nga bakambwe abasika. Kati kyekikula kya ssente. Aisha atunyumiza lumu radhiyallahu anha, mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, baali baludde okulya ku nnyama nga bwe twayogedde ku maka ga Nabbi bwe gaali. Sibaali nnyo bantu banfuna, ebyenfuna nga biri okke. Ne baleetera embuzi nga bagisaze, ennyama y'embuzi ensale. Aisha n'asanyuka nnyo, twali tuludde okulya kaki kanyama. Nabbi n'ayita omu ku bakozi be sallallahu alaihi wasallama, namugayita akaso n'ekibakuli. Salaawo twalira neiba n'atwala nadda. Salaawo twalira neiba gundi nadda. Salaawo twalira neiba gundi nadda. Aisha agenda okulaba embuzi ekola ki? Iggwawo. Namugamba nti ya Rasulallah, ate embuzi yonna ogimazeewo. Gwe kennyini okimanyi tuludde okulya kuki? Ku kanyama. Ate Allah akaleese, ate okonna okamazeewo. Wuliriza nnyo ansa. Yamugamba nti Aisha, ennyama yonna esigaddewo okugyako ako. Wali wasigaddewo akasambi ak'omu maaso, akagulu k'omu maaso kamu. Namugamba nti ennyama yonna esigaddewo okugyako ako. Namugamba esigaddewo etya ng'ogigabye nti empeera. Empeera zonna zigenda kuvaawo, naye tuli batufudde, naye yawmul qiyama, naye kana kasigaddewo ke tugenda okulya ko ke kaweddewo. Yamubuuza nti ennyama yonna ng'ogimazeewo? Namugamba nti ennyama yonna ekoze eki? Esigaddewo ako. Ennyama yonna ogimazeewo laba kooleseewo, ennyama yonna esigaddewo laba akavuddewo, kubanga tugenda kalya kayingire mu mubiri ate gagufulume. Naye ziri empeera. Ebigambo bitegedde? Ziri enki? Empeera. Kubanga zizo tezivaawo, ojja zisangayo mu ntaana, osenku yawmul qiyama n'ewalala. Kale kakati ebibuuzo bino tusoose ne tubisunsula, kubanga ebimu biba bizze times 2 oba 3. Oli nabuuza ku hakiika, n'omukyala nabuuza ku hakiika, n'oli nabuuza ku hakiika. Kati tujjako kimu ku bisatu. Kati ate mu bibuuzo mulimu question ne situation. Kakati omwami yansanga ku university ne tusinkana eyo, kakati nankani najja eka ne batuwoowa, kakati eyo si question, eyo situation. Ebya situation tubijjemu, kubanga ebibuuzo family affairs, marriage issues si bibuuzo. Sheikh yalina okujja ne mutuula ne munnyonnyola, kubanga ne mugamba nanziramu, ne mugamba nanziramu, n'ayasa fulasika ne nnyiiga. Ekyo kiba kikyali kibuuzo ekyo. Kakati focus yaffe kuba ku bibuuzo so si ku situations, embeera eziri mu maka ne mu bufumbo. Kakati twatuwoowa, kakati bwe mugamba tugende wa kitange, kakati nagira nankani, kakati nafuka kakati. Tuba n'ebibuuzo n'embeera nga zeetaaga special handling. Kati tugenda kuteeka nnyo essira ku bibuuzo. Naam. Baba babanjibwa eyo haqqi ye Allah yatulagira ogimuwa. Wa atuhum min mali fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Wa atuhunna, mubawa abakyala abo ujurahunna, omugabo gwabwe. Ujurahunna yani muhurahunna. Allah kiragira kiri wajibu. Era buli obeera n'omukyala nga mwakkiriziganya amahali gagenda ebbanja nga tugamuwanga, singa omwafa mubalibwa nti mbadde mu bikola bya bwenzi. Oba singa mwawukana ofunikana okuggwawo nga tomusasudde ssente ze, mubalibwa nga emyaka gyonna gye mumaze naye mubadde muli mu bwenzi. Amahali ge gasasule, waakiri gabeere matono naye nga gasasuddwa. Nze ate kinneewuunyisa ku mukolo basasula aba disco, basasula abatimbi,
ate empaji ennene mu bufumbo ne gagenda ebbanja. Bayisibwa abayimbi 3 bonna basasula milioni 1.5 buli omu, 1.5. Amahale ga mitwalo 3 ne gagenda ebbanja. Oba tubitegera livansi ng'ekyewuunyisa oli yenna yina comedy tebabanjayo naako kyokka ate ebya ibaada bigenze mabanja. Ebyo tobikolanga mwana wange. Wakiri wa soda abanje niye nga amahale tebagabanjiza kubanga wa soda amahale go ibaada Allah agalagira mu Qur'an al-Karim. Naye abantu abawasa ku 10 kubaako abantu 25 basasula amahale cash, abasigadde bonna mabanja. Ate mabanja ago si mangu kubanga kasemalo tuuka ewaka wayingirawo ebirala. Abaami mukyala ajja ati atabuusa abanja mahale ge kyokka ati yamugengenda mu sikaani balakirira lubuto oluyinza okuba lwagenze mu nseke. Kati amubuuzabuuza eza sikaani n'amahale nsoke kuwa ki? Automatically uli ayina nti nze kansoke mu ddwaliro ebintu bino sibitegera ebiri muno binnumaaluma. Babali awo nga kakijana nako kayingirawo. Ate kasita kijana ayingirawo. Oba kyayogera ku mahale? Kijana yekali expensive. Amahale mu byonna byonna ekimu ku nsonga ezitutwalaawo okutuulawo mahale ate ne gagenda ebbanja. Ate muleese ebintu bwe biti ebya comedy. Balisi n'entebe ekola bweti, entebe ekola bweti ya miliyoni niye just ya mahale mitwalo ago. Mu programu nze mba nawerekera n'awasa nsoka mubuuza mahale sente mmeka ezo ziruwa wesi kyonga mugamba gampe nga terekewa bwe gaga bbanja sigenda agebbanja enkima yoki mwina fuuse ejjudde ebintu ate amahale ga mitwalo 5 bbanja olwomunumbamu obwongo muno. Amahale nze nga bantu mugampe ngeekwatire bwe gaba matonotono nga njaga kusasulira nsi kubanga obuseera bisinga buba butono. Miliyoni 1, miliyoni 1.5, mitwalo 7 kusinzira ku bintu bye mba mututte mahale gatera kuba matono. Okubeera n'omukyala eka amahale go togamuwanga wamusuubiza ebbanja oli awe weefula vumbi oddamu n'oddamuli oba bulyaza amaanya. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Aisha nti matalul ghaniyu dhulumun. Omuntu alina n'alindiikiriza okusasula naye nga teri kimugaana kwebuzaabuza na kwefula vumbi abaliwa nti mulyaza amaanya wadde anaazisasula. Matalul ghaniyu dhulumu. Omugagga yenna oba alinawo nga waliwo amubanja n'alindiikiriza okusasula abaliwa nti amulyaza amaanyiza ne bw'otoko zimuwa guno gw'omusango gusigaza kubanga naye mukazi wattu amahale agaggamba alina byagala okuwaako, alina ebyo byagala okuseseetula, ayinza okubalundayo obukoko bwe kati naddala b'ennaku zino bakozi ayinza okuba nayo obukoko bwe bwalunda nokereya. Amahale tewali buzibu basobola gakusondera naye lwakuba tekitebika bulungi wabula era gakkirizibwa okugenda ebbanja ne muteesa n'omukyala gonna gagenda ebbanja oba haafu kaashi haafu bbanja oba gonna kaashi. Bale ekisingako bulungi gonna kujja kaashi. Naam. Okuzimba ku ntaana kiri haramu wabula tosendawo ntaana zaabwe zitereze ziddewo n'ettaka so si kuzimba. Okuzimba kiri haramu era n'entaana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si nzimbe. Waba kubayo ntaana ezimbibwa mu ntaana ez'ebbeeyi eya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye bandisoose niye waliwo musenyu kakati genda ozimbe ku kitaawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo muki musenyu n'akayinja akalaga emiranamiro n'akayinja akalaga emitwetwe full stop. Kati yenna asinga oyo ebbeeyi agenda azimbe simumanyiyo nze wadde omugezaako. Okuzimba ku ntaana kiri haramu tekigasa mufu tekigasa mulamu bal ate omulamu yakifunamu emisango. Omufu waffe amala okufa batukubiza kukola bimugasa eyo gyali. Okumuzimbako afunamu ki? Nimuyimuoko sente ne baleeta talazo ne baleeta tails ne baleeta afunamu kyomu
tewali kyafunamu ate mwe mufunamu misango. Naam. Damu tulabe. Okutulako salaamu ya sayidi emukikirizibwa ti assalaamu alaikum warahmatullah kikirizibwa kubanga eno esooka yeri wajibu eno eri sunna kikirizibwa naye malayo zombi. Naam. Nika bwe tuba tula salaamu eggalawo essala tulina ebifaananyi bibiri, assalaamu alaikum warahmatullah ne assalaamu alaikum, bye bifaananyi bibiri nga tola salaamu ng'essala eggwa. Ya immoga assalaamu alaikum warahmatullah oba assalaamu alaikum, naye assalaamu alaikum kikozesebwa ku oyo atudde emu yokka eya ddyo n'atayongerako. Tulina ebifaananyi bisatu, assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah, ekyo kimu. Assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum, ebyo bibiri. Ekyokusatu assalaamu alaikum n'okomaawo. Kyonna ky'oba okoze ku ebyo togizi uka okifunamu empeera. Al ahsan wal afdal assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah, ekyo kisinga obulungi era kisinga obujjuvu. Al akmal wal ahsan wal afdal kujuza. Naam. Nikayo ku simu obabawo obwetaavu ekkirizibwa, obwetaavu tugikola kubanga era ebiseera ebisinga bwe tuba tukola nika omukyala talinawo mulimu awo tukolera nika. Tusobola okuba omukyala nga ali London naye nga omwami ali wano n'abazadde, obanga tuli wano naye nga alika netumuwoowa wano. Bwe tuwoowera omukyala talinawo mulimu, taata we oba mugaba yalinawo mulimu. Tulina abantu baffe nga kati nga bali e Bulaaya talina wayita kudda, wadda taddayo, ate alina omukyala ayagala muwoowa alika, tubawoowa ku masimu. Obawo obwetaavu tuwoowa, tufune essimu eri loud eyogera mu lujjudde ne tuwulira. Sezaala we namukwasa okkiriza okuwoowa ne muwala wange Hafisa ziraba muzaale ku lw'amahale g'omuwadde, n'addamu nga abajulizi bakiwulira ku ssimu eyogera loud. Kikkirizibwa naye wamala kubawo obwetaavu. So omwali Kampala omulala ali Masaka mbu tewali transport, kati gwe agenda okuwasa batusobola kutambula tuuka awo omwana omuwala gunamulizaaki. Era nabo bajja laga mutuwowe muzadde ali wali ali Kabaale, oba tusobola kulinnya mu kagenda Kabaale tetukuba mwana waffe busente butono, tewali tiketi ya nnyonyi, tewali bitambuliiso, simanyi visa. Naam. Ate togenda kutambulira ku kataasa kubonaabona. Naam. Imaamu nabbi yamulonda sallallahu alaihi wasallama, ekifo ky'obwa imaamu nabbi yaleka akironze, si bigambo byaffe. Ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah, anaabeeranga imaamu w'abantu mu kaseera ako abasinga osoma ekitabo kya Allah. Kyekisaanyizo ekisooka. Aqra'uhum, abasinga okukisoma, si ahfadhuhum akwata ogutundu ogunene. Asinga okusoma yatereeza ennyukuta, atereeza amateeka, ategeeza zigunna, atereeza okuwanvuya ennyukuta ezizitowa eziwewuka, yakulembera. Asobola okuba yakwata ejuzu 15 nga tulina yakwata ejuzu 2, naye ng'ejuzu 2 atereeza oyo al aqra, omusomi ayatula ennyukuta ku lulimi ne zituulako ta qa allati tattali'u, so si allati twattali'u, allati twattali'u bagamba nti kuba tugende. Ekifo ekyo nabbi yakironda. Qur'anul Karim lyesookerwako. Ekyokubiri sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam, ategeeza okuba nga ategeera hadisi za nabbi, ategeera amateeka gafuga essala efiqhi. Tuli fenna. Ekyokusatu imaamu waffe okumuzikira ebisaanyizo by'abaana byo aba imaamu waffe mu swala n'ebweru w'eswala.
atukulembera mu swala n'atukulembera n'ebweru, so si kumusanga wali mu bafuire emmotoka langi ng'ate ali mu matatu bwagagamba obwegati. Era ne wali we tufuire emmotoka asigala imaamu amakulu ng'era tumulabirako ne tutereeza eddiini yaffe. Obwa imaamu si kuba n'obuka mu muzikiti, ne wasigadde wonna aba imaamu. Era kyolaba batusookawo balongoofu. Kati imaamu al-Awzaa'i aga we yamala ofuuka imaamu nga n'okuseeka okutyetyemuka tasobola kukikola, bajja kulowooza nti leka n'okutyetyemuka wenna nakyo kya ddiini. Okuseeka okutyetyemuka nga tasobola kukikola si kulwanga balowooza bayinza omulengera bagaa nti ndoza olabe imaamu waffe watyetyemuka, naffe katukole ki? Bannange okubeera imaamu si kyangu. Imaamu w'omuzikiti tagenda mu bya ddiiru. Imaamu w'omuzikiti tagenda mu ddiiru anti ziza bakafaya. Batunda ettaka awo, baguza omusajja, bamuguza mpewo, kati babanoonya ne imaamu kwali ebyo. Tagenda mu ddiiru kubanga ziyinza okuza bakafaya. Era kyolaba tubeerawo ku muzikiti obwavu ne butulumiraawo mpola mpola, alhamdulillah. Naye ng'ebyokuloba obiraba naye obiyinza okuzza omuliro. Nze nkolera abantu passport. Vayire ejja kubula oyo omusajja ag'esente zange yazirya. Yange agenda kunkolera passport. Ntwala abantu bweru. Biganye, viza ekulemye, ulabe esente zange. Ebiseera ebisinga imaamu bagenda omuteekaawo nga bulaga nti wabanga yo ye imaamu, ffenna tetulina buzibu bwe yabeere. So sintyani nti gundi nze otayinza kumusaaza oyo ng'asaaza ani alina A, B, C, D, mwe temumumanyi mubuuze nze. Mumulabye juuzi wano. Kati imaamu si byakusaaga naye anaatusaaza ekifo ekyo nabbi yaleka akironze n'aleka ng'ataddeko ebisanyizo byakyo. Eyo Qur'ani yefugawo awo, ate Qur'ani yefugawo naye jjukira nti Qur'ani ya biseera. Bawalimu bannange abatudde wano, bawalimu bannange abatudde wano mu darusu eno n'abatulaba ku mitimbagano, bw'oba tusobola kusoma Qur'ani buli kanaku ritayaringa resigninga ogende nti banne munonye imaamu omulala. Bw'oba tosobola kusoma Qur'ani buli kanaku resigninga, eyo mu nnyumba yo ffe nga situli nayo oteekeddwa okubanga buli kanaku osuula ejjuzu biidhinihi tabaaraka kikufula omuweereza omulungi wano. Olaba abasajja babeera mu parliament abo baani abo bememupi baani buli kanaku alina osomako novo kimufula omuteesa omulungi. Kusanga alina novo eno alina eri asoma mwenazo naye ezimu za mukwanira za biki akimanya alina osoma novo obwongo bubeere nga asobola okuba omuteesa omuki omulungi mu parliament. Ne imaamu alina osoma Qur'ani buli kanaku kimufula okuba nga imaamu aba imaamu mulungi. Naam. Kikkirizibwa okuvunnama ku kitali, okkirizibwa okuvunnama nga waliwo obwetaavu ku kintu kyonna. Kati waffe baga nti waliyo covid ne batugamba nti emizikiti gino egyalukale emisaalo si mirungi, oteekawo omusaalo era oba akatambaala. Kati feekeeka waliyo threat y'amaanyi ku covid. Nze neewunza ne wano, nze nabadde nzija nasibye buno kisaaganda bwe kiti bamba baga kano kakozesa lunaku lumu n'okasuula nasibidde ddala bungi okutuuka wano ku kisaawe nga tuwaliyo na mwaka alina nze nzekka. Oliti naye olwokuba nti waffe waliyo okutiisa kw'amaanyi mu corona covid-19 ffe toyingira mu muziki nga tulina musaalo. Kati ffe twakimanyiira era nze bwenzija okusaala nteekawo akatambaala kubanga mbu covid yeegirisiza nnyo wano ate okuvunnama wansi awo tumanyi yavunnamye oluli. Naye nga wabaawo obwetaavu hatta basahaba batugamba nti waliwo baavunnama ku bibatu lishiddati lhar, baali mu kasana k'amaanyi nga basaala mu lujja nga tebasobola kuteeka kyenyi mu musenyu kijja kujja nga bateekawo ekibatu ne bavunnama kuno. Amakulu kikkirizibwa okuvunnama ku kintu ekirala singa wabaawo buki obwetaavu ng'olabye obuzibu oba omuzikiti guddugala oba waliwo enfuufu waliwo otiddewo endwadde n'obawo akantu k'oteekawo n'okavunnamako singa olabawo obwetaavu tekina buzibu. Naam.
kyewuunyisa nnyo omukyalo okudda ku mwami we n'amuvuma ebivumo ebyenkanidde awo. Era bwabufumbo bwa kika ki nga omwami asobola okuyimirira mu maaso g'omwami we n'amusinyisa, anti byonna mbigase kubanga era ebiseera ebisinga omukyalo okuyimiriramu n'akoleza ekivumo ekyenkanidde awo aba alina naye kwatudde. Ebiseera ebisinga gwe wamusooka naye n'afuna weyekwata ku mutayimbwa nakasukira. Naye tolina woŋŋamba nti sina kye nali muvumye simufulumyangako kigambo kyange Mukama ne mumuweereza ekivumo, wafuna amaanyi nawe akikuweereze. Ne waliyo obufumbo ogamba tubevuma bwevumye naweereza ebivumo. Oyo omukyala gwe twakuwa muntu mukulu munno. Mwina abaana hatta niwe temunafunayo n'omu nga mwakasinkana ng'oyasamye otyo omumwago nti owange olinga egundi. Abadan obufukati omukono gunaavaawo. Okwasamya akamwako gwe tugamba nti tuli ku sunna ze sallallahu alaihi wasallam, ye yawasana bangi gw'olina nno kamu, ye yawasana bangi bonna bogata bali 12 tiyavumako wadde n'ogundi wadde olunaku n'olwo ng'ayigiriza ffe. Kati twamuyigako biruwa abange, twamuyigako biruwa? Tiyagalako luyi naye 10 bameka g'okyalina kamu bwe kati. Bamala okukola ebyo byonna byonna n'akyankalanya omukyala n'amuvumavuma n'amukubakuba empiteke ate nze ku sunna za Nabbi Nwana n'omugaa ziruwa nga maze ozitabulatabula zeezo. Kakati ebiseera ebisinga omukyalo yagenda okuddiza omuliro gwoba mwadde amaanyi kenyininyini abinvuma naye nkambikole ki kannaye nkandonyeyo oguvuma ogunene gwe kenyini sooka okakkane omanyi bwe bakwata muteese nge nti anze wano sebyokukoleka n'okuvuma wane ewange olabanga nkuyisiza ekigambo Mukama nga nkuvuma naye gwe kenyini gwe alabira ku ggwe. Ekyo kimu. Bwe mugamba okuwasa omukyala owokubiri atabuka ogamba waaki? Ani yagaa nti okuwasa omukyala owokubiri olina gamba ono? Omwami okuwasa omukyala owokubiri nga tagambye ono aba talina zambi lyakoze mu busiramu. Tolina nabwe tavu mugamba twamukuwa mugamba bisanyusa omugamba bimunakuwaza katwa kitakuvuma. Wajjeeke waffe n'omusaba tumukuwe omugambe ebimusanyusa. Mu kimu ku bisinga omumunyiza mu bulamu bwe kuwulira kigambo ekyo ate kyoliko ky'omugamba. Era Sheikh Ibn Baz Sheikh Thaymin yaga nti ebimu ku biraga nti omwami wampisa eri mukyala we butamugamba nti ngenda kuwasa wakubiri oba akakasa oba asaaga tomugamba byaki oba okakasa oba osaaga tomugamba. Gwani yagenda nti bwogolola ekkanzu n'ogera n'owasa namba 2 nga tomugambye ofuna ezambi kikiwali zambi liriwaawo. Bw'onoomala omugenda nti kakati tulina bakyala 2 oli asula gindi ono gindi ennaku 2 full stop. Okusinga okubeera nga nti ate nno ntawanya naye kennakubako namba 2 ojja kuntegeera. Gegendo kimi namba 2 oba 3 oteeke wali ogabe ebisanja byo. Tekakutandanga n'ogamba mukyala wo oba okakasa oba osaaga nti ngenda kukima namba 2 oba 3 oba 4. Ne wakubuuza nti naye oteekateeka ki nti nsina na puroguramu ekima wakubiri ne bwoba nga oteekateeka nkya muleeta gwe sina kyemmanyi ku lwaki twamukuwa mugamba bimusanyusa. Twamukuwa omugambe ebimusanyusa naye ajja kukuddiza bikukola ki bikusanyusa. Yagala mugende nti ngenda kukozesa namba 2 yakomyewo ebisanyusa kyovula eri ennyama gy'ettale ajja okuweereza kubanga omugambe ebimunyiiza. Naye ekyo ate bw'okimanya nti kimukola bubi nnyo kibeeke naye wali abamu ng'ate yanoonyeza nebba era yamubuuza nti lwaki tofunayo munnange abo nabo gye bali ate oyo omugambako. Wali obufumbo obumu nga mukwatagana nnyo ne munno ng'osobola omugamba n'akitegeera nalaba n'obwetaavu. Ebisaanyizo by'okuwasa omukyala asukka ku 2 3 bwe kubulako kimu togezanga. Ekisookera ddala al-qudura al-maliya, al-qudura obusobozi bwa gurush لازم يكون معك قروش. اللي ما عنده قروش ما يجيب حرمة ثاني ما تجيب زورة ثانية خلاص. قروش القدرة المالية
Ninono nyinyi akyakulimye muri mukazigo mutetenkanya butetenkanya naye bwasika obwogo awo nemufuna ekyokulya mbatengenda kukwasaba kumeka. Tolina busobozi bwa ssente kulabirira gavumenti bbiri zifune ebyetaago. Ekyokubiri alqudura aljismiya fiziki arrujula okuba nga oli musajja omubiri gwe gusobola okusamba maaki 2 mu lunaku olwo, so si bwekuba maaki emu eyo wiiki namba oyo tagenda, oyo tategana. Alqudura aljismiya obusobozi bw'omubiri. Naam, akoze ki? Akokubiri alqudura aljismiya oba kerekedde be baani. Namba 3 aladala okwenkanyankanya. Aladala okukola ki? Bwe kubulako kamu kooba obusatu tolegananga. Abamu ayinza okusanga alina amaanyi mubiri mwegali naye nga maali tewali, emaali tazirayina. Abala emaali agirina ng'ate yayenjebuka dda, bali awo bamutaganyegenya. Wano waffe tumanyi e Uganda tumanyi ekintu eki maali kasiteewera ng'agira wali ennyumba endala ng'ateekamu naye ng'ateganyegenya. Bayimamu ne baleka batula mu misango egitaggwa. Buteekeddwa kuba bumeka? Kakasa nti wonna obusobodde, emaali weeri, fiziiki njirina, adaala njirina. Olwongoloka otandika okulowooza ku by'okukima omukyala omulala. Tukubiriza nnyo okuba nti omwami nga anaawasa omukyala asukka ku omu ateekeddwa okusooka okukakasa nti namba 1 okukwatagana bulungi era amutereezeza bulungi. Namba 1 so si twakyankalana kati kandeete omulala olwo ate mugenda kyankalanira ddala more than that. Sooka otereeze wano omukwano gubeerewo nga mungi nga tegubanga n'obukyamu mufumbiriganwa. Kati mu kaseera ako ojja kuleeta omulala ofunemu ku mirembe. Oba si kyo n'oli yennyini gw'oleese ono agenda kubamalako emirembe eri. Ono amalawo emirembe wa? Ate simu weeziri akuba essimu nayogera ebigambo bibiri n'osula ng'otunula. Ate nze abaana bange banaali akanyama nti omugole sente zonna zigwera wa mugole. Fizi ne zikeerebwa, abaffe banaasoma. Abaffe banaasoma. Zonna zigwera wani? Naye nga jasi zikeereye mbukere. Ako kayinza okukutakula omutwe. Oli musajja, nze ndi musajja. N'otambula mu kkubo ng'otakula mutwe. Yogera oba mukwate munyige. Naye nga tolina kyonza mukola jama. Naam. Zaka gitwale wa imamu wo. Zaka gitwale wa imamu wo akulembera. Naam. Damu tulabe. Obusiraamu bumugumya nga bumukubiriza obugumiikiriza n'okuba nti akakase nti omwana oyo kibadde ekitereso Allah kyakuteresezza kati akikimye. Nga bwe najja nenkuteresa ekintu nenzija enkya nga nkikimye toyinza kigaanira. N'okugumiikiriza Allah ajja kuleeta asingako oyo inshallah. Naam. Esoma ekirala ng'oli bw'ayita mu kiri. Tokwata ku ssente z'abantu. Ate bw'olaba ng'olina embeera efaanagana bw'etyo tebazikuteresa bagenzi temuzimpa muzitwale. Si maaliyo si haqiyo. Ssente z'abasiraamu tozikwatako toziganyirwamu. Wabula bw'oba oyagala okukikola saba abaana basiraamu. Saba abasiraamu nti bannange ssente zize mwanteresa mbadde namu akazibu munzikirize nkwateko emitwalo 2 njazizzaako
eyo gyebayita amaana, so sigwe kugira eri hatta ne bw'ozikozesa ne tutamanya n'ozizzaako, ne bw'ozikozesa ne tutamanya n'ozikola ki era ofuna omusango oba tolina bwesigwa. Ebyo byonna ng'obitadde ku mabbali just kujjako kyenji, batenyala ku kyenji naye zino zibampadde za kyenji kanti kako olukumizzeko bibiri ebibiri n'okyusamu bukyusa jangu wano tulusaba nti bannange sente zemwanteresa ez'omuzikiti kuliko kyenji gwenjagala munzikirize. Kati bw'olaba nga wa kyenji bamusibye batyo kati gwe wozambu ngenda zisibulamu nti nzizzeeko. Ekyo bayita amaana, al amaana obwesigwa, tokkirizibwa zikwatako wabula saba bakukkirize, tebajja kugaana inshallah. Bwe tuba twakwesiga tuzikuterese, bw'otuleetera ekyongera nga tugana nti ate nedda. Naam. Anje? Alhijama si shiriki wabula wamiteeke, waliwo okulumika okwa shiriki n'okwa halal. Waiteekeddwa okuba nga waliwo okwegendereza. Okulumika kwa miteeke ebiri, waliwo okwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yalumikanga n'okwaba shiriku. Kati okwa sharia weekuli ko kuli halal tekulina buzibu. Naam. Kakati embeera efaanagana bwetyo, tukubiriza omukyala ono okukyusa enjogera. Omukyala akyusa enjogera ali mufumbo bwa halal, teyajja kwegama nkuba. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne tukubiriza n'omwami obugumiikiriza agume, yeyo Allah gwe yamulondera mu bakyala bali mu duniya. Waliwo sheekh bamitanga Abdul Muhsin Buni al-Badi, omu ku basheekh ab'edda myaka nga 90 emabega. Yali sheekh w'amaanyi mu irimu naye nga alina omukyala muvuma nnyo, amukakkanya, muvumira mu bantu, naye nga sheekh gwavuma w'amaanyi. Nga nze n'omusanga mu ddala sanga wano nga sheekh yennyini yasomesa n'amuvuma ensi yonna ne yeewuunya. Naye lumu omukyala oyo yajja n'avuma sheekh mu darusu. Abantu bonna bagamba nti sheekh lwaki omukyala tomuta akisusa okukakkanya, ne luli yakola ne luli. N'abagamba ekigambo kyensibirira omwoyo gwange n'ogugo. Yabagamba nti omukyala oyo mumulaba nti nze neesaddaakayo ku eno, kubanga bwe muta abalala bajja muwoowa, tebajja kumusobola, nze kangume ntaase abaami abalala. Yali mukyala mubalagavu nnyo, nga tebayinza kumuta naweza nnaku 2-3 nga tanafuna mwami mulala. Naye ng'omwami yenna agenda omutwala tayinza kweza wiiki 2 naye. Kananga nti abo bonna kambataase nze mbafiiririre, kubanga ani anaasobola omuntu oyo atalinze, nze kangume mbeere naye ebigambo ebyo yabiddamu olutuula nga luno, ng'omukyalo oyo awulira, ate Allah kwe yayisiza obufumbo bwe ne butereera. Omanyi ebintu bya Allah bitundu ya Allah amanyi wakola ebintu bye. Nga sheekh yabuulirira dde omukyala yagana okutegeera bye bamugamba nti munnange obufumbo nga tabitegeera. Naye yali agamba nti bannange omuntu oyo nze kamugumire ntaase abantu abaami abasigadde mu umma nfaafagane naye neesaddaakeyo. Omukyala n'agamba nti omwami ono abangumidde bw'atyo kanneetereeze, tebaddamu kufuna kakyankalano konna ewaka. Tebaddamu kufuna kakyankalano konna ewaka. Omukyala n'aterera ate mu layini. Kaakati naffe tukugamba oyaga nti yegamyewo nkuba kuba ng'era omuntu yegamye enkuba nzizeeko ki tewali tufiiririre wewe totuweereza tuyambe totuweereza. Naam. Onaga nti bwenzija nga layini z'eswala imaamu bwenzija nga bali mu layini zonna esooka ejjudde mu swala, n'ensimba nzikka emabega eswala yange etuuka. Singa nzija nga layini esooka ejjudde tewaliiwo muntu yenna mulala, n'entandika layini yange esooka
essola yange etuuka gyensimbyeko. Tewali buzibu. Ekiganibwa kwe kubanga waliwo akafuuja ku layini eri esooka, ku layini eri maaso. Bwe bakutanda n'osimba wekka emabega nga wakyaliwo omukisa gwa layini wooja era essola eba nfumu. Ako akwegendereza kubanga nabbi yali asaaza lumu sallallahu alaihi wasallam niwajja omwami sahaba n'alengera nga wanaatambula yabasanga bali ku maviivi nga ka distance kawanvu ejasanga bavuddeyo ku maviivi era akemuleke n'akutama. Kati nga omanyi bwe tuba tusaala essola bw'etambula waliwo abalala bajja, abalala bwe bajja ne bamwegattako layini nejjula. Essola bwe yaggwa nabbi n'abuuza nti man raka duna saf qala ana qala zaadaka llahu hirsan wala taud. Ani yagenze ku maviivi nga tanatuuka mu layini? Sahaba tiyalwawo okuwanika agamba nti kubanga yategedde nti olaba akibuuzizza ekitegeeza yantegedde. Man raka duna saf, ani yagenze ku ruku nga tanatuuka mu layini? Namugamba nti nze ya rasulallah. Namugamba nti zaadaka llahu hirsan, Allah akwongera okululunkanira ibaada, wala taudu, naye tokiddangamu. Kubanga yagenda ku maviivi nga layini emuli mu maaso waliwo ekifo waaja, naye kiba kubanga layini eri mu maaso yali ejjudde, akkirizibwa okutandika layini empya. Olaba nno nga bwe bumu naye tebufaanagana ssebo. Okusimba layini emabega ng'oliyo bw'omu nga mu layini nno mulimu akafo, essola eba nfu. Naye ate bwe bazibe zijjudde bulungi tosikaayo ate bali gwe simba wekka kubanga atawo kikkiriziddwa. Naam. Bwe kiba nga waliwo ensonga lwaki yakeerewa, nga yakeerewa tewali busobozi, sente tewali, oba tetwali na irimu, wetufunira wetukolera. Naye bwe kiba nga sente zaaliwo nga n'erimu tugirina ne tugayaala, wayitawo wiiki 2-3 bikomaawo. Bwe kiba nga sente weeziri n'erimu tukimanyi nti omwana ku nnaku 7 asalirwa aqiika, ne tujja tuddaawo mugayaalo ekyabulabe. Naye bwe kiba nga twali tumanyi nti basalira omwana aqiika naye nga tewali sente zizze luvannyuma tusale, wezinajjayo tunaasalira, oba sente zaaliwo nga sibimanyi kubanga waliwo abamu nga aqiika bye biki tabimanyi, irimu ejjira we tusalira. Naam. Nedda mukoleko ddaawa, tomusenguka, sigala naye kubanga tukyamwetaaga akomewo alabe ekitangaala. Mpaka ddi tewali buzibu, kugenda musigaleko ng'omukolako ddaawa, mpozi okubaako bimwawula ebimu mugamba nti nze munnange olwokuba waganirira mu shiriki kino n'ekino sikyagatta naawe mpaka ng'ovudde mu shiriki. Wallahu alam. Naam. Bwe kibanga bwe bagenza okugabana emmaali y'omugenzi mirath, emmaali nga ennyumba yaguddemu mu ebyo omukyala bye yafunye gaba gafuse makaage, naye waliwo kubanga tebanagabana maali, ekyo nedda. Bal omwami waafa omukyala addeyo waabwe kubanga buli wasigala mu nnyumba kyabulabe kireeta obwenzi n'obuseego, kubanga obutonde bw'omukyala yakula, obutonde bw'omukyala yenna gy'ava yenkana ateekeddwa okuba nga afugibwa. Bajja kumbuza nduddewa, bajja kumbuza wedda nkolayo ki, bwe butonde bw'omukyala. Naye buli watandika okuba nti ebisunzo byange nze mbiina mu kasawo zenjagala zennyingira, teryambuuza, oleeta obuseego mu society. Era bamagulu meeru wabwe bwe kiri bo bakyagala bwe batyo. Osanga omwana omuwala myaka 28 alina ennyumba ya bukadde 4 n'emmoloka ye agibeeramu bwogo. Ewaabwe bakyagala nnyo, zaagala zafuluma, zaagala zayingira, emikono gyagala gyakyaza, oluusi takomye nawo awo. Ate ffe obusiraamu ekyo tebukyagala, obusiraamu tebukyagala, ekyo kyamutawaana, kikumira abantu bangi mu buseegu, kubanga bwayagala gwajjo kyaza, gyagala jjajjo ssula, ne wakomawo nga bukya teryamubuuza. Naye nga ennyumba bwe bayagwa mu doketi ye nga bagenda ogaba emmaali n'aba nga yiye,
nefuuka haqqiye tewali buzibu. Niwe ekibanga tebannagigaba nedda kubanga eyo maali yabasika. Naam. bwe tubanga tulina obwetaavu, abasiraamu ku kyalo weebali tebalina nsimbi, tetulina solatul jamaa, tetulina masjid, mba muli awo ab'obululu nga bayitawo ng'asobola okutuzimbira. naye bwe kibanga tusobola okuzimba ogwaffe tatuzimbira, era akifunamu empeera azifunamu naye Allah azimwira wano mu duniya, akifunamu empeera naye Allah azimwira wano mu duniya. yazulu kabiri taali shoya daqiqa. Allah rida alaikum jamaa. tuba tulaba nti omusiraamu atali musiraamu asobola tuzimira masjid kisoboka naye lwabuki lwa bwetaavu. Naam. Tugenda kusembera ekibuuzo kimu tusooke tusaale inshallah. Teyakola ki? Anti yaba tafumbirwangako. Mu mateeka g'obusiraamu omukyala nga tebamuwoowangako aba tafumbirwanga ki? Otafumbirwangako. Kazaala abaana agasajja agakulu aganenkana abatakolanga ki? Nga bakubye mu ngalo. Naye tekitegeeza nti talina mazambi, tekitegeeza nti talina maki mazambi gaba galina. Omukyala yenna nga taweebwangako mateeka ga shariya abaliwa nti tafumbirwangako. Abamala muwoowa amateeka g'obusiraamu newabanga bwe bamala omuwoowa ba yafa tannamukwatako aba amaze okufumbirwa, era agamba nti yafumbirwako omwami n'afa wadde tamukutteeko kasita bamuwoowa amateeka ga shariya amaze okufumbirwako. Naye ataweebwangako ne bwafumba emyaka 5 singa bali bategedde akabenje akakimu tebandikubye engalo bandikabye maziga, kubanga alina erinnya lye bamuyita. Nze saagala dyogera mu bantu, ndyogerera mu nte kubanga ddene aba alina erinnya lye bamuyita. Desinza kuteeka abamu bagamba bamuyita neekolera gyange, okukigonzaamu neekolera gyange kubanga ye kennyini nnyini aba akola gije yekolamu ssente. Kasita aba nga taweebwangako mateeka ga shariya abaliwa nti tafumbirwangako obulamu bwe bwonna. Ako kagambo kakulu. Bwe bamala omuwoowako nebba ne batamukutteeko n'afiiraawo baga nti yafumbirwako, kati afumbirwa gwakubiri. Katonda abuuza ti nzikizibwa omuwoowa. Obusiraamu bwatugana okuwa omukyalo omwononefu, naye waba akoze tawuba omuwoowa. Waliwo abakyala batawoobwa, waliwo abakyala abatawoobwa nga tokkirizibwa muwoowa. Almuharramatu almuaqqata nga bal haramu bawoowa naye nga obwa haramu bwakaseera. Mubo almar'atu alfasiqa, omukyala omwononefu. Kati ngaomukyala eyagenda n'omwami, era twenaga nti omukyala yeefumbiza ne batabawoowa, ekyo kibaita obufumbo. Yagenda kupakasa ssente, azanya gwa ssente, kibaita okuzanya ogwaki professional footballer, azanya gwa nsimbi. Ekyobulabe ekyo nno kya bulabe era kikosa abakyala, kubanga lwaba nga azanya gwa nsimbi tafunayo na mirembe. Ate omuyita otyo oyo omwami osobola omukazakaza nti haji lwaki